tusaba Honorable Mao ayingire mu nsonga eno tetulina musango batulanga bwemage naye kibadde mu kkooti bannayuganda twagala bategeere amazima tetulina musango nga Let's go. Omukwate bulungi omwana wange omwana wange musukuma waakyo akoze eki twagala minisita Robert Mao abaana baffe basookerako kolera tebalina musango twagala minisita abaana baffe bobakolera tebalina musango abaana baffe tebalina musango Thank you. Minisita abaana baffe bw'obasooka okukolera bw'obasookerako minisita Robert Mao tukolere bakulonda otukolere minisita Robert Mao tukolere abaana baffe bw'obasooka okujja mu kkomera lwaki babawayiriza ebintu ebitaliiyo bakolere twagala kumanike maaso ogw'okulaba nti ababaka ba NUP baali batandise okukolera abantu n'atandika okutya era abo abasiba tabasiba nti abasiba balina omusango kuba Museveni yasiba ababaka si muntu mulala abasiba olw'ekigendererwa nti yayagala kuteeka kutya mu bakulembeze balala baleme mu kwenyigira mu kulwanirira bannayuganda kubanga bino byonna bye tulimu wano tuli mu katemba ate tuleseyo abajuliza abalala ate ono bamusiba teyalina kusibibwa wano omulaba nga katemba wakubonyabonya bannakawempe kubanga olwaleero ebizibu bye tulina mu kawempe bingi nnyo ebibulako eddoboozi lya Mwami Ssegirinya nga senga waali senga eddoboozi eryo lyafuluma dda senga bannakawempe beeyagala naye ffe nga bannakawempe tugenda kulangirira ate ekinene ennyo kye tugenda okuzzaako balyoke bamanye nti naffe tuli bantu abalondebwa abalonda omubaka ne tufaayo okugenda okwokebwa omusana tulonde omuntu agenda atukiikirire okulaba nti era balemeddeko tebalina bwenkanya ku nsonga zonna ezibadde zitambula mu maaso naye era tusaba omukulu Mao minisita omupya atuteeremu amaanyi musajja wavunaanyizibwa ate tumanyi agenda kutuyamba ku nsonga eno n'ekirala bulijjo bagamba nti waliwo unity waliwo freedom naye tewali bwenkanya bonna era olwaleero ngenze waka nga mpulira bubi nnyo kuba omwami wange bamukasuse ne bamukuba wansi ali mu mpingo kitegeeza bamutaddeko ne injuries endala zatasobola kwejjako siri musanyufu n'akamu olwaleero era security ye Uganda tusaba mweddemu nnyo. Ssegirinya Muhammad kinnumya nnyo omusirikale asindisa omwana wange ng'omwana wange ali ku mpingu kuba abadde tagenda kudduka. Njagala omusirikale oyo bamukwate kuba toyinza kusindika muntu ali ku mpingu n'atuuka oggwa emirundi ebiri ng'omusindika. Njagala omusirikale oyo oba amateeka weegali bamukwate bamusibe ku lw'omwana wange. Njagala minisita Mao omusirikale oyo kyakoze bamukwate bamusibe kuba toyinza kusindika muntu nga ali ku mpingu nga mbadde nva ku mwana wange emabega namusindika emirundi ebiri naye kuba wansi. Balinga gwe babonyabonya obubonyabonya lwaki babonyabonya omwana wange kyokusooka tayina musango gwe yazza yayambanga buyambi bantu fitina z'abantu ezibaluma zamutuusaako ebyo byonna kuba yayambanga abantu nga wendi omusirikale oyo amusindise njagala bamukoleko ate oba amateeka weegali gamukoleko.
disappointed by the security of Uganda, however much they claim to be providing security, but they are the very people providing insecurity. We are always free, we are always easy, but to our disappointment today, our dear Honorable was pushed down. Moreover, having been tied the hands, but still they still push him as if he is still a criminal. We know he is free. He did not do anything. They're just criticizing him. So we pray that as this court goes on, they should give them enough security, they should protect them well, they should feed them very well, so that by the time they give them to us, we receive them in a good condition. Tulia musima kuva kwa Mayor and Company Advocates. Olunaku lwaleero tuzze mu kkooti wano enkulu gye tuyita eya ICD wane Kololo okulaba nga tweyongerayo n'okuwuliriza omusango oba n'okulaba obujulizi obw'enjawulo omuwooleza wa gavumenti bw'aleeta ku ba clients baffe bonna. Era we tugenze mu kkooti babadde batuwadde obujulizi bwe tunayita additional evidence obw'omulundi ogwokubiri. Ogulyo gwe twasooka okujja baali batuwa empapula ezikwatagana n'ebyobulwadde oba n'ebyabasawo, okugeza baali batuwa medical documents ez'enjawulo eri ba clients baffe bonna, weewaawo ne postmortem reports ezabali bwe bagamba baafa. Then oluvannyuma batuwadde statements ez'abajulizi abalala 17 olunaku lwaleero. We twazitunuddeemu empapula zonna we twazitunuddeemu ne tulaba nga mazima gayo nti tewali kintu wadde n'ekimu ekyogera okuba baklansi baffe bonna omusanvu nti balina omusango gwe bakola. Era we tugenze mu kkooti ne tugamba ezo tetuziinako obuzibu bonna ku lw'ensonga tezitwogerako. N'abajulizi be baleese 17 mu mpapula tugambye tebatuwogerako. However, wabaddewo issue eya omu ku namba 2 oba ku namba 2 gwe bayita Muwonge Judy. Muwonge Judy turaisinze concern nti ekisooka empapula ezimuleeta mweno kkooti tezimwogerako. Therefore, talina musango ya talina kubeera mweno kkooti. Olwo kkooti neetuwa omwaganya nti ku lunaku lwe tukomawo mu kkooti omuwooleza wa gavumenti ajja kujja kunnyonnyola lwaki taliiko, weewaawo banaba tebalina kunnyonnyola kulungi then ye bamute. Today we have appeared before Her Lordship Elizabeth Alviza to proceed with the pre-conferencing hearing in this matter of our 7 accused persons or clients. When we appeared, they had presented or given us several documents of evidence. Among them, they gave us some post-mortem reports and some medical reports of our clients. Secondly, they had also given us some statements of 7 witnesses who the government or the state intimates that they are ready to testify against our clients. However, upon peruse of all the documents, we realized that there is nothing they talk about or there is nothing against our client. As such, we have not objected on the same. Reason being, we are still on the conferencing until those witnesses come and we cross-examine them. But in their evidence presented to us, there is nothing which is against all our 7 accused persons. However, during the pre-conferencing, we realized that number 2, one Muwonge Jude, is illegally in this honorable court. Reason being that he was not committed. He's not on the committal summary, neither on the indictment. As such, his right for fair hearing is being infringed upon. I have requested court to consider him and especially to release him. Court has given the state some more time to go and get clear information of the same before it makes its decision on the 1st of September. Olwaleero tuzze wano ng'ekituleese kulaba nga bannaffe bayimbulwa Honorable Alani Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya Muhammad. Ababaka bano tebalina musango kubanga ekikakasa nti tebalina musango ekisooka ebbanga lye bamaze ku alimandi ddene nnyo liri bweru w'amateeka. Ababaka bano bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka kubanga kkooti yali emaze obba wakakalu ne bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka ne batulugunyizibwa nnyo n'okutuusa olwaleero bali mu mbeera nzibu nnyo. Naye ekisinze okutwewuunyisa olwaleero kwe kuba nti omuwabi wa gavumenti azze ng'asaba wiikisi endala 3 nga tayinaawo wadde obujulizi.
era ekisinze okutulaga nti abantu bano bali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka nti n'omu ku basibe ali ne Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana gavumenti yennyini ekakasizza abawabi ba gavumenti nti bamulina mu bumenyi bw'amateeka so kyongera okulaga n'okkuba ebituli mu gavumenti ya Mwami Museveni n'okkuba ebituli mu ssiga eddamuzi lyo lyennyini kitandise okulabika nti bakozesebwa bukozesebwa Mwami Museveni okulaba nga bannaffe balemera mu kkomera. Twewunyiza nnyo enkwata gye bakwatamu ababaka bano sobola okusindika Honorable Ssegirinya ne bamusindika wansi ng'ali ku mpingu. Kitwewunyisiza nnyo kubanga kitegeeza nti ate mu makomera gye bali awatali kamera bayisibwa bubi nnyo era ensonga eyo tugivumirira nnyo nese kuvumirira yonna naye ensonga lwaki tugamba bannayuganda nti muveeyo kubanga lino eggwanga lyammwe bwe tunaate tuvuddeeyo bino tebigenda kutereera kuba Mwami Museveni mwetegefu okukola buli kimu okulaba nti abeera mu buyinza naye naffe njagala tuveeyo nga bannakenya bwe baakola kati mulaba nti Kenya etambula bulungi so twetaaga okulaba nga enkola ey'amateeka egobererwa mu Uganda ereme kutyoboolwa kutuuka ku ddaala eryo nti kaakati obujulizi tebuliwo twakajja wano emirundi egisoba mu 5 nga batugamba obujulizi we buli naye kyewuunyisa ti n'okutuusa kati tewali kantu konna ke baleese sebo mwebale court. And as we speak now, the state has disclosed to us statements from 19 witnesses, and all those were marked by court, and a copy. But the prosecution has also informed court that they have filed a witness protection application where they have 17 other witnesses, but those other witnesses need to be protected, meaning their identity is not supposed to be disclosed to the public, and even their nature of evidence is going to be confidential. So pending before court is hearing of that witness protection application, but also we have filed a bail application for F5 and S6, that is Honorable Ssegirinya Muhammad and Honorable Ssewanyana, and it is yet to be fixed for hearing. We are coming back on 1st September 2022 to finalize the disclosure of all the other evidence. Olunaku olwaleero tusobodde okubeera nga waliwo obujulizi abawabi ba gavumenti bwe baleeseeko obw'abajulizi 17 era nga abajulizi bano 17 statements zaabwe zituweereddwa era oluvannyuma lw'okubanga zituweereddwa waliwo ne postmortem reports ezireeteddwa n'ebiwandiiko kwe baakebererwa medical examination reports bireeteddwa era kooti n'ebimaakinga wabula tusigazaayo obujulizi obulala obw'abajulizi nga 17 obugambibwa nti bujja kuleetebwa oluvannyuma lw'okubeera nti application ey'okutaasa abajulizi bano babeere nga bawa obujulizi mu kyama emaze okuwulirwa kooti. Tugenda kukomawo nga 1 September 2022 kooti etunulira obujulizi obusigaddeyo bwonna. Ensonga ya bail tugitaddemu. They have informed us that they are going to reconcile their diary and then they will fix a date anytime soon. So we hope after here we are going to follow up and have the date fixed by one of the prison authorities when he was being taken back to that place where they keep them. But we have spoken to them and we are trying to cancel them. But they are very thankful to all of you, to the people of Kawempe North, to the people of Kawempe of Machindia West, and also to you, the media fraternity, and all Ugandans for standing behind them. And they are saying, let's all continue to fight for justice.